fighter who was supposed to come and contest Mugula Ronald, that is Valdez Gash, he has pulled out. Amawulire ga Gashi okwesamba olulwana lwe ne Ronald Mugula gasasamazza enkambi ya Mugula ng'amawulire gano bagafunye ku ssaawa esembayo nti takyazze. Kino kireseewo okusattira mu nkambi eno olw'enteekateeka gye babadde bateeseteesemu omulwanyi waabwe. Mugula abadde ayogeza ennaku agambye nti kimuyisizza bubi Gashi okusalawo ku ssaawa esembayo n'ategeeza nga bw'atagenda kulwana naye. Agaseeko nti essungu wakulimalira ku Janos aziddwa mu kifo kya Gashi newankubadde kigenda mwetaagisa okwetegereza ennwana ze ku vidiyo. Kyokka agumiza bannayuganda nga bw'atagenda kubayiwa nti ekirungi Janos benkana mu buzito kumpi n'ennwana balina ze zimu.